webale kubanga okyali ku Redison TV yonna gyosinzira okubanga otugoberera nga bulijjo. Sebambulidde Patrick atenzize n'akapya kessaagala ate kubanga nkakuyisaako wano ku Redison TV, wabula nyongera okusaba abo batonaba kubanga osubscribinga ku channel eno, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko okwate kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Ka audio kano kenkuleetedde saagala okayiteko era saagala okabuuse maaso, njagala tukkakkane kagenda kuba kampi nga bw'okalaba. Njagala tukkakkane tuwulirize ebigambo bya president byayogedde ku alien skin. Ebbanga ddene abantu bavuddeyo abalumba alien skin, abamuvumye, abakoze eki, abamuwagidde, naye kati finally president alina kyayogedde ku alien skin. Abasinga obungi nkakasa nti mwakimanya nti omusajja ono bagenda mumukozesa okuviira ddala lunaku lwe yakola ekivvulu ku Freedom City. Emboozi eno si ey'omugaso ennyo, si yandibadde tumalira obudde obungi, naye engeri president gye yakyogeddeko ate nga ffe wano ku Redison TV kitukakatako baleetera ebigambo bya president kubanga bitukwatako tuba tulina okuwuliriza endowooza ya president olwo naffe ne tugitambulirako. President yagambye nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bye, tetwandimaze budde ku muyimbi kubanga tusobola okimanya nti yakozesebwa, tusobola okimanya nti abasajja baamu manipulatinga, then bwe tukimanya kati tumulabe bulabi, tusobola okumuyiginowalinga n'afiira mu firimu ye. Nze ye message ye nategedde, temumalira budde ku musajja oyo, temumalira budde ku ba artist. Ate n'ekirala kye nategedde wadde ye teyakyogeddeko, abantu bano kizibu nnyo okuvayo ne babeererawo bannayuganda mu budde obwakazigizigi. Kati ffe lwaki tumalanga obudde ku bantu bano? Naye nga sinaba kubanga nkuwa endowooza yange okusukkawo, kansuke nkuteekereko ebigambo bya president obuwulire. Ge kagenda kuba kampi, kawulirize, sooka owulirize ku bigambo bya president, oba oliawo naawe ojja kujjamu endowooza yo kubanze gye nkuwadde yange nti tetumalira budde ku bantu bano kubanga abasajja babakozesa enkya n'eggulu. Kitegeeza tumuleke bamukozese, bw'anaayita waayitewo, bw'anaagwagwa ebibye. Nga sinaba kubanga nkutwala mu birala, kansuke nkutereka ebigambo bya president obiwulire. Oli ku Redison TV. Taganjula ni n'ataganjula Firebase n'ataganjula no. Mpozi nga sinaba kubanga nkutwala mu bigambo bya president. President ali mu ggwanga lya America mu kitundu kye bayita California. Waliwo bannamawulire babiri, omu ye Case, mumumanyi bulungi nnyo byabadde akola nga tannagenda mu America, omulala ye Flavia Namulindwa. Wabula kano kensooka okuwa Case ye yabadde amubuuza ebibuuzo ku alien skin. Njagala owulirize engeri president gye yabizzeemu naawe obeere ng'obitegeera bulungi nnyo, naawe oggyemu endowooza yo nga ggwe kampi, njagala okawulirize tweyongereyo. Taganjula ni n'ataganjula Firebase n'ataganjula no. Lwaki nkugamba bwe nti gwe kennyini waŋŋamba mu bigambo byo. He's a reflection of the society. Era akamu ku buyimba obukunyumira byonna bye bagala okola babikola. Does he fit your shoes? Is he the new ghetto president? Is he the new gladiator? Guys, I don't want to discuss individuals here. You know, saga kwelevatinga oba kukakanya omuntu yenna buli muntu adeservinga opportunity. Bambira no artist we yajja. When I had the opportunity to comment on him, I said he's a good artist. He's a good artist, you know, and he's a ghetto artist. And he's having a chance. Fenga tuli watu twakola ensobi nyingi nnyo buli onesinga oneba atuwa chance ne tukula. So buli muntu deserving a chance okula afuna bulungi. Of course, tuli mu mbeera nti abantu bali oppressed. Ate nga bwe nkugambye nti yo regime ya Museveni enonya bwegenda okukozesa. Sometimes bakozesa nga tebagala just oba kubiroli. Kwa wayinza n'okumanya nti uke wayinza n'obutasobola kusucceedinga. Naye nga gwe baagala kujjako ky'olina kuba naawe bakweraliikirira. Buli artist ali eyo ng'olina erinnya gavumenti ya Museveni ekweraliikirira. Oyinza okukeera ku makya n'otandika obbagamba amazima amangi kuba ffe abaana ba ghetto, yes, ne bw'oba muwaddeyo akasente n'akalya olumu atuuka n'ebimutama naye nagana naye nadda ku alaali. Babeera nnyo ku alaali abaana ba ghetto. So bajja gezaako nnyo okukozesa against yourself.
one bagala okudisconnectinga ku population ku bantu bo abawansi abakulese ate bagala n'okudisconnectinga ku banno batikewo ekifaananyi nti mu abanyigirizibwa namwe temukwatagana. Yes, nendoza okusinga message eno egende ewa alien skin bw'aba nga asobola ogiwulira nti basobola okwagala okukozesa si kulwanyisa muntu basobola okwagala okukozesa alien skin si kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nabo bakimanyi tajja kuwangula lutalo olwo naye ne bamukozesa nga baagala okumusuula. Kati ffe wano ne tujjayo kiri nti omuntu yenna asobola okuba nga ajjukira ekyali ku Freedom City, alien skin owa Freedom City ne alien skin ow'erugogo, kikulagira ddala nti abasajja bo basakisidinze naye ate ye ng'omuntu oba oli awo teyasakisidinze. Kubanga sijagamba nti yagudde tetwagala agwe, sijagamba nti yakoze atya wabula bamuggyako kiri kye yali afuuse nga bamusindiikiriza mu lutalo olw'okulumba NUP. Kubanga bwokera ku makya n'ogamba zino embwa za Nuupu mu buli ngeri yonna oba olumbye, ate bw'olumbye tosobola kulowooza nti bo bajja kusigala busigazaabo bakulabe bulabi. Nabo balina okwanukula. So message nze njijjemu ebintu bingi, kati gwe kiri gy'oli naawe ogitutta otya. Bwe tonaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko okwate kade obeere nga tomisinga nsonga yonna. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza kano kankakomye wano ate tubeere nga tweyongerayo. Ensonga bwe zitambula ku TikTok gye tuli, ku Facebook gye tuli ne ku Twitter tulinayo account nga Red Zone TV.